nga tukyalina kadaama Promax we yeeyise myaka 4 tegikoleka nno kusinziira ku mboozi gye tuwulira. Ono baamukasuse, ono bakoze bati, ono bakoze bati, tegimalikako. Kituufu, waliwo ne gwe nalaba omuwala baamutemako omukono naye nga ki ekimutemye? Omusaala gwe yabanja baamuwanga ssente nga tasindika ssente waka. Kati bali nabo ssente baba bazaagala. Mulimu abaavu nga mutuufu nga ssente okusasula ng'ate zimuluma. Kati ate gwe otudde nazo bw'ozikuwanga oteeka wano. Bw'azikuwanga oteeka wano. N'agamba kati naakamuwa myezi 3. Ate batuuka n'ekiseera ne bakwewolako gwe omukozi era w'ozibawa tebakuddiza. Babiddiza ssente zaabwe. Nkugambye akugamba mpolaayo 2 oba 5 olugamuwa. Ogenda mugamba nti nziriza ssente zange tazikuwa. Mugenda mu butale ng'abeeno. Ng'olagawo oli mukozi ogenda mu butale. Amanyawo olina kubeera mu nnyumba mpaka myaka 2. Tronaz Media gwe mukutu akosaanidde okwekuumira ogukuleetera ebinyuma ebirungi wamu n'ebyo byonna ebibeera ng'oba oli awo bya nnaku naye nga biyigiriza ate ng'omuntu by'osaanye okuba nga olaba oba owuliriza osobole kuba nga olina ky'ofunamu. Tugguse n'olwaleero nga tulina omugenyi waffe omu ku bakadaama olwaleero mpyatuku tanaba kuweza na nnaku 3 nga atonye wano naye tujja kuba nga ababuuzaako era abeeyanjulire. Maama amannya gaffe? Amannya gange nze Nakyanzi Juliet. Nakyanzi Juliet. Nakyanzi Juliet, buuzaako abalabe ba Tronaz Media awo nno tutandike emboozi yaffe. Balamusizaako aba Tronaz Media. Mugyebale gye mukola, mwebale kulwanirira bakadaama, ffe batuyita bakadaama, manya twagagumira. Amanya kadaama mwagagumira mutya? Mbadde manyi mwe mwakitondawo. Ekituufu kiri nti tetwandibadde bakadaama kubanga ffe tuli bakozi ng'abalala. Naye otuyita kadaama bali be tukolera bakama baffe be batutuumaga amannya. Kadaama kitegeeza ki? Kadaama kitegeeza omuntu eyajja alinganga oba yazze okulomba azze mu nsi etali yiye omugwira. Bali be bakiteekawo. Kadaama sekadaama abasajja be basekadaama. Nze bulijjo manyi nti mukitandikira wano. Kiveeri. Maama nnyabo. Era osobola n'okutuukayo n'obagamba nti nze Nakyanzi Juliet. Eryo tebali kuyita bakuyita kadaama oba shagaala. Byonna bitegeeza kintu kimu. Omukozi. Awo nno ndowooza owulidde oyo ye Nakyanzi gwe tulina olwaleero mu nnyumba ya Tronaz Media ate nga kadaama eri babayita bakadaama. Nze nali manyi kyawano kakati Nakyanzi era ne kadaama nja kuba nga ndiyita. Ndiyite eryo twalimanyiira. Temulinamu buzibu? Temulinaako buzibu. Obanga otandika okukola ebintu ofuuke kadaama kubanga waliwo batonafuuka. Bwangu ki omuntu bubirimu okuba nti obigobyeko bitwala ebbanga ki okulaba nti obigobyeko olinnya ogenze? Ebyaddala bagenda ne batugamba kampuni bane wali batwalira bwereere ne batimba naawe n'ogenda ng'okyamuse. Ekyamazima otuukayo ng'olina okuteekamu kubanga eriyo kampuni ezisinga nga medical esookerwako erina kuba yiyo then bo ne bakuyambako mu maaso. Nze bulijjo mmanyi era akalango bwe nkawulira bya bwereere mmanyi nti ositula mutwe gwo ogenda ofuuke kadaama.
abamu kampuni ezimu inesi zonna nezimu osoboka kwesasulira medical esooka transport yes kati bw'omala kwesasulira ebyo wano okugenda obeera ng'era ku tiketi ebyo tiketi mukama wakwatagana ne wa company director yenna gwe bw'alina aliwo then bo ne bamuwa ne bakuteekamu buli kimu n'ogenda kagamba wali toteekamu kugenda wali toteekamu gwe ebintu obisanga eri gwe era ova eno ng'okyamuse bw'otuuka eri tebasalako ssente ezo tebasalako ssente otuuka ngo ogenda eri nga bw'otuuse otuuka kufuna bufunyi naye ekyofunye ekyo kyekiriwa awo lukoye ova eno ng'okyamuse n'otuuka eyo nga wenna oyidde ogenda okutuuka ng'ennyumba olowooza ze zinezaffe ennyumba ebeera kalina nga fulo 3 naye ng'ogenda gikolamu omukozi atya fulo 3 wano obuwanvu wano eri etya ng'eriko ne compound nga bw'olaba nti nga kuliko ne swimming pool ate nga byonna gw'olina obikola okuuta olujja otandikira waggulu nga wakatuukayo ky'osooka okukola osooka tunula waggulu n'olaba neebane wano nze ngenda okukolawo n'osooka n'okaabamu awo n'omala ne weesirisa ko kasirikiro kentaddewo awo nange neewuunyiza mbadde nengera kalina ekyo anti ova eno wagenda kuba nusu lwenda emitwalo 9 n'ogenda ng'okyamuse ogenda emitwalo 9 gyakolera mu ddakiika naye otuuka eri mukwano era nze bw'ongambye akantu ako kankoze busi bulungi kubanga nze nange bwe mpula emitwalo 9 nyingi mpitirivu naye nga olujja swimming pool flat floor 3 ate ng'oli ku bantu abasukka mu 10 tugende mu maaso kati olwo omaze okulaba ekyo otuuse omulimu kati ogukakasiza nti ogulina kati otandise kukola oyingidde olwo okyali wabweru tonnayingira mu nnyumba okyali mu kikomera munda mu ggeto olwo bakuyingizza otandise okwetoolooza amaaso olwo otandise ofuna akatengo oyingidde otuuse mu nnyumba ne balyoka bakuyita nti jangu wano olabe wano ogenda okukola ne wano ogenda okutuuka okutunula n'ogamba ng'ennyumba erimu ebisenge 24 kimu 2 3 24 olwo bino ebigendebwamu ebiyigo ebyo tonnabibala n'obukolidde enkuubo otuuka ku ffumbiro n'otula ali n'owummula n'ogamba era wano nze ngenda okukolawo kati ng'oyagala KADAAMA oyo KADAAMA era bane mubawe ekitiibwa nze nkibawa abaana bali bakola omanyi okukola bakola kaakati olwo kati otudde olwo budde tonatandika kukola enkya lwotandika kukola olwo otuusa ayagala otandikirewo ate wazze kutuula ekyakuleese kutuula olwo wazze kukola nange basooke bampe kacaayi basooka kukola ne balyoka balya eri wagenze kukola era asooka nakugamba nongosezaako wano naye ng'owulira okooye ejjukira ennyonyi neekukuba n'owulira nga owulira bubi paka kuwulira bubi naye nga olina okukola kitange ne mukazi we mu ttaka tugende mu maaso kaakati olwo otandise kukola nti nongosizaako wano kola kino kola kiri kati olwo otandise olwo contract olinayo ebbanga ki emyaka 2 n'osooka nayo n'ogibalabalamu ate olunaku olaba bitambula buli lunaku okwata akati n'obala n'ogaha era luno lugenze n'ogamba mukama weebale kaninde olw'enkya olwo otandise keesa lukya ofuuse enkoko batugamba nti ebintu bemusinga okweyagalira mu intaneti yabwereere eriyo abamu be baziwa ne mubaamu ne bataziwa kati ggwe alhamdulillah nali njirina ekyo nga kimu nga wakiri kikuggyako ku nnaku kikuggyako ku nnaku n'okkakkanamu kati otandise kukola olwo kati
wali obadde nga bakyakubembereza kati olwo otandise kukola wano mu ntandikwa basooka ne bakusuuta ne bakwagala nnyo naawe n'ogamba nfunye omulimu naye oba ogufunye naye nzigenda owera wiikisi 2 mwezi 3 ng'obugenyi bwakuggwako dda nga batandika okuyita yalla taali sola n'ogamba ye sooka oleke aweddemu yalla kitegeeza ki sola kitegeeza yanguwa olwo obugenyi tebuweddewo naye luli abakwegalira bambi kakati kola bwoti olwo obugenyi buweddewo olwo bugenda fuuka byampaka ate nno ne mubeeramu abaana n'okola n'otalya bale ofumba n'emmere bo ne bagituulako ne bagirya ne bagimalawo nga gwafumbe togiridde kyogamba nti gwe woobadde nze wembadde nze wembadde tewabadde nnyo wabi naye ate ng'omusajja ye kizibu ye bw'akusanga ng'oli emmere aba tayagala oli ate omukazi ayagala olye kwegera olutalo lubeera awo no tayagala oli ono ayagala olye oba okitegeera omusajja nga yafuuka ekizibu ate sente ze zimuluma akusasula ate oli mu kulya emmere ye naye ate okola olina okulya kati tugende mu maaso kubanga kati awo obugenyi buweddewo kati kusaawa yakukola tukirabye nti ekintu nga ggwe kyobadde ofunamu intaneti kuba nayo kikulu communicatinga n'abantu bo eno naye mubaamu okunyigirizibwa kati n'ebirungi tusooke tununule ebirungi tulabye nti obeera ku intaneti kubanga nayo bagamba abamu bagibamma naye kati kunyigirizibwa ki awo obugenyi buweddewo kati byakukola okukola kwo nze mbadde nkola neŋŋamba nti kampumule naye ate omusajja kibadde kimuyisa bubi aba tayagala akusange ng'otudde atirisiti baako kye weebulizaabulizako akusange ng'oli bize tebakola bo babeera waka musajja musirikale akomawo 6 ogwokumakya kati agenda okukomawo nga gwe wamaze emirimu gyo ate ye akulabanga gwe atannakola oba kitegeera nosigala ng'okola kati n'osigala nga weebuzaabuza okwata ku kano bwakulondoola alabe by'okola kwegamba n'omulimu nagwo gw'okolako ng'omuntu akulondoola dda wano dda walina ate nga wamazeewo naye nno taba mwangu Mukama Katonda kakati okuggyako omusajja nga balina abaana benkanaki abaana babadde 4 benkanaki omukulu abadde emyaka 17 mulenzi muwala okitegeeza myaka 17 kakati awo okuggyako omusajja omukyala ye nga abeera munaake n'ekisa omukyala ye abadde tasiibawo ng'akomawo kiro naye yasooka era neyeeraliikiriramu nga bw'omanyi nga bwe mmanyi ki ndeka nkembuulira nga ki asooka neyeeraliikiriramu n'agamba no Kadaama anaaba mwangu jjukira bba abakyala beeri bakati nkyogere ntya olaba kijjujjuru kati nga Kadaama bwali tebunaba kuwera bwali buti mukazi yali mutuufu tosobola muyitako ng'eno onyeenyanyeenya nga ye mukazi bw'atte ali bw'ati n'awulira emirembe tosobola era ekivaamu agenda kugulira ekigoye nga bw'okigwamu mukyambala aba bana wakifuna kimu 2 okirina mbuzeeko kireeta nandikireegudde wano nokira bwe kiti obeera muli ng'oli bw'oti ogenda osaayaya busaayaya obanga mbaata kyogamba bw'okyambala nange njyamu wano wendi tukyambala abantu 3 n'oli ate nga kikoya kigenda kyeyera kwegamba akumala akajanja ate ogenda mnyenyezaawo onyenyeza mu nju ye wajja kunyeenya oba wajja kukola awo n'alyoka atuma gwe nga tofa kitegeeza yatuuka n'akimanya nti omusajja
yes byaliko nga ate gwe olinga agamba kugamba ye nga y'omukazi ayaba yeeraliikirira naye nga ate omusajja si kyaliko ate nga naawe ekigendererwa kyo kimanyi nti nagenda kukola. Okay. Bannange ndowooza KADAAMA emboozi ya KADAAMA mugiwulira yeeyo gwe tuli naye oyo KADAAMA tanaweza nnaku 30 ng'ali wano. KADAAMA 4 years. Eri 4 years. KADAAMA ddala. Oyo abeera Promax. KADAAMA Promax. Yes. Mweyongerako n'amanyi. Maama tuweewa obuyinja tugenda tulinnya. Ow'ebiri abeera ki? Oyo abeera oba ngambe KADAAMA omuyiga. 4 years abeera Promax. Ow'omukaaga. Ow'omukaaga olowooza aba talinnya amadaala aba atuyiseeko nnyo. Kona emboozi. Kakati mu myaka mu mwaka gumu ogusooka kubanga contract batugamba mubeera ebeera emyaka ebiri mu mwaka gumu ogusooka buzibu ki buwasanga oba okulwalirayo oba okukola ki buzibu ki buwasanga mu mwaka ogwo gumu? Omwaka ogwo ogwasooka nasooka n'ensula bubi. Bakugulira akafaliso nga bwekwebakako okeeranga gwe bakubye emiggo. Era bw'oteerwanako nnyo kubanyigira bali abantu oba oyagala obbawangula nyiga siba feesi abo aba ayagala afuba okulaba ng'akusanyusa ofune ekkasiko yongera okunyiiga kati gwe bw'onyiiga eno oba ofuna ebirungi tebaagala kubanyiigira. BaKADAAMA ndowooza muwulidde wenna wooli eyo yenkola gwe yongera kunyiiga bagamba nyiiga nga Munnayuganda ennaku zino wangi nyiiga nga Omunnayuganda tebaagala kubanyiigira era kibamalirako ddala emirembe ne babuna obufo ne bakolera wano akakuukulu balowooza nti enkyo oyagala genda bakuleetedde ekirabo bw'oba oyagala ebirabo siba feesi ate ako nga kapya ako kakodyo kapya kakafulu ka Promax myaka 4 kati omwaka gumu eyo embeera yaliwo walwalamu olw'okusula obubi naye bwe natandika okunyiiga ne eno yasooka n'ebeera nga teriiwo nga teriiwo ate ng'omusana mungi eri mu ddungu mpozi omusana ne guba mungi wali mu kifo ki wennyini wennyini ekifo kyennyini bayitawo batya Saudi mu ddungu kati osula bubi bugu mulingi n'owulira ekizibu n'owulira kati ng'olina kunyiiga okwerwanako kati bw'olwala bakutwala mu ddwaliro Panado ono waffe oba waliyo emulala Panado ate ng'ali expired bakuwe Panado aliko obadde ki towaayira amazima si waayira bakuwa Panado ate nga yayitako kati gwe n'obagamba nti ono yayitako ate owulira bubi ate ogambe nti ayitako omira bumizi Katonda n'akola ekiki ebyaddala eri tubeerayo ku bwa Katonda naawe mwennyini kubanga eri tewali asobola kukufaako nga gwe teweefuddeeko. Nze mpulira abaana tebampa mmere simanya nasuza enjala ebyokulya bibbe kwangi bibbe twala mu kisenge ky'okgalira oba bibikka mu bulangiti bikka ogenda okole bw'ononnyuka ojja kudduuki budde bw'okwebaka lya obudde obw'okwebaka genda weekuba ekisenge lya bw'okkuta ddayo okole aliwo ne basanyuka mb'osiiba oli tekimugenda kuzukusa saa 6 nti jangu nzigulirewo oluggi ez'ekiro naye ng'oluggi naye asoboleddwa eggulira akuyita kumuggulira ku luggi lw'ekisenge olwo weebase n'akukubira essimu jangu nzigulirewo naye nga naye alina ebisumuluzo naye ate nga gwe tolina bisumuluzo bw'otuuka n'abikuwa n'akugamba nziguliraawo tewajja kukola ng'ojja kukola weebaka ki oyo yenna ayagala okubeera KADAAMA tuula ofune emboozi eno kubanga yo simanyi neggwa leero ejja kuggwa kubanga ndaba katono ako ke n'akagifunako mpulira nga erina ebitundu bimu byegenze kutula kati
ogwo mwaka tugambe nti gwali bwe gutyo yes tugenze mu mwaka ogwokubiri ogwokumalako contract yo ogwo ogwokubiri ogulaba oba tokyalina kyeweeguya ate toddaka oba okyagambwako batandika okukweguya okubeerako ng'omuntu ofuna ku mirembe ogwo omwaka gumu nga guwedde naye bw'okyali mu guno ogusooka okawulira beera ekisiibo kijje ebigere ne bizimba kuba olina okubakola buli kimu ovanga ku muntu alema n'okutegula ekikopo kyanywereddemu olina woogambye ku kisiibo bwe kituuka ate kyo bagebezze ekisiibo okola emirimu mpaka kuwulira bubi paka kuwulira bubi naye lugamba nti kituufu nkola kiki kivaamu naddala mu kukola mpaka kuwulira bubi emirimu giba mingi amagulu emirimu giba mingi ate nga buli kimu kirinze gwe omukozi awo nawo kuba kulwala kugambye mpaka kuwulira bubi ate tebagenda kutwala mu ddwaliro panado taliiwe yayitako takole leka naawe towaayira sikuwaayira katuka osobola kuba omuntu panado aye expired omuntu amumire bamumira ate nga tumumira kati gwe bw'omulaba nali mumizeeko ngali expired era n'omumira nemusomako era nemumira ng'owulira bubi okugambye mpaka kuwulira bubi era olina omumira mukama amagulu ne gazimba jjukira olinnya amadaala fulo 3 kirira yambuka oba wakatuuka ku yookubiri noli ng'akugaja ng'ompeereza ekikopo ate nokkirira oweereza omuntu ekikopo oba okyali ku kikopo nti ate olugoye lwange lwabuze oddeyo onoonyeze olugoye lwaki amagulu tegakuzimba mbadde mmanyi nti bw'omala kwoza engoye ono n'ozimuteekerewuwe noono n'omuteekerewuwe noono n'omuteekerewuwe bw'ani akugambye nti bw'oteekayo oli n'omuteerayo engoye nti zibeerayo ayagala olugoye lumu zonna zimala kuyiika ku ttaka n'ozisanga nga zakugoberedde oso ogambe mu nnyumba obadde obeeramu n'abantu bameka abantu babadde 6 abaana bana bakulu 2 akitegeeza nze mba wa 7 naye gwe naye nga tewaliiwo asobola kugamba nti atirisiti kamuyambeko gwe teryakubala ani akumanyi oli muddugavu nga naawe oyogera ndaba oli mweru nze ndi muddugavu okumanya ndi muddugavu nzadde bampa n'erinnya abandi nkima kawukawu bwe bakuyita kawukawu obeera nkima kawukawu bankima ali abantu bajooga wangi kawukawu olwo ne weetunulako n'ogamba baate nze njerukadde awo nno ndowooza mwenna abali ku Tronas Media mubeereko kyemuyiga oba yapulaninga ogenda enkya naawe wuliriza oba olaba nti oyitawo batoyitawo emyaka 2 gyegyo kati wano emyaka 2 giweddeko nze mbadde manyi emyaka 2 kasita giggwako nti contract eweddeko wali olina kukomawo kati olwoteesa noono emunteesa olwogenda kuteesa olaba nga ekintu ky'olinayo akasente k'olinayo tekamala olwo oyagala oyongereze kati todda mu kampani olwo oba wagivaamu ng'emyaka 2 giweddeko era baba tebakyakulinako obuvunaanyizibwa kati okuteesa olwo gwe olina mukamaawo wagambira nti yiriba wagambira nti kati kaweddemu oluma kati awo muteeseza mukkaanyizza era muwandiika bigambo kimyaka 2 ekyakukolerako kimu kugenda kujjuza kukolera eno yinkama kugizza bujja awo n'osigala ng'okyali munsi okkirizibwa nti bakumanyi okubeeramu n'olowooza bonna babikola abamu eriyo n'abakola n'emyaka nga buli bwamalako bamugaa tugenda kukola ki tugenda kukuzayo kwekanga akoze emyaka 8 ate nga tebamusasula naye kyesitayagala kuwaayira njagala kitu byenjogera siwaayira omwana akola emyaka 8-10 nga tasasuddwa oyo kadaama oyo omuyinawo ng'akoze emyaka 10 nga tasasuddwa waali kale n'oyo tujja kumubaleetera ndowooza
ekyo tekiriko nze saagala byakuwaayira tesiwaayira kati emyaka kati giri ebiri giweddeko olwo okulosinze mu Promax ngenze mu Promax olwo ate nkyagambwako ate n'ono omuwalevu mba sikyamumanyi mba sikyagambwako si lwaki mba nkyawulira anti bw'oŋŋambirako nkugamba ŋŋenda ng'olwokuba yakwetaaga ng'olwonkola bulungi kati olulooza waliwo n'ebisengemu by'otakyakolako bye sikyakolako oba bye situnulamu nga wabiggala ebyo nga nabivaako nga wasigaza wano we balaba wano awo ate n'aba mumativu kubanga giri wakola bulungi ate kaweereege kati gino naawe okubiramu endobo nawe olowooza bonna bwe bali abamu Kadaama abantu tuzze tuwulira ebintu bingi tubiraba ku social media oli alajja n'akuba emiranga bannaaye munyambe embeera eri bweti na bweti ebintu ebyo bituufu olowooza temuliimu mbeera y'okuba nti n'abaana bano abamu oluusi batuuka ne beeyisa bubi eyo ekituufu kiri nti abaana abamu bwe batuuka eri balema okugenderera ennaku yaabwe yabatwala okutunuulira ennaku yaabwe yabatwala ne bagyerabira ne badda mu kutunuulira abasajja baabali kaddemu ako Kadaama ava eno nga tamanyi bizibu bye bimututte embeera eri yamuyingiza okubanga Kadaama n'agyerabira ebyo n'abyerabira n'atandika tunuulira abaana bawaka abaliwo abaana balabika bulungi bali abasajja ekituufu balungi wangi maama nkubutidde ffe tuli bukima ekituufu abasajja bali baki balungi naye omutima omunene oba tugambe abantu bali balungi kubanga bonna n'abakyala n'abaana ate mulimu abakyala babi ng'ate omusajja asinga omukazi obulungi kati Kadaama ono agenda kuva eno talabanga ku musajja mulungi bw'atyo egyo emirimu tegigenda kukolebwa ate ne wabaawo be balimbalimba omusajja n'atandika omwesembereza amuleetedde obuntuntu n'akyamuka olw'emirimu atandise okugireka kati omukazi n'alyoka amulagako ate abakazi bali bagezi asobola oleeta ddole n'agiteekaawo naye nga kamera nga kamera ekitegeeza nti ebintu bino ebimu gye biri naye nga ensonga ng'oba oli awo ffe bennyini abaana baffe abavudde wano nga be baleesewo obuzibu butamatirana bye bayina bw'aleka eno omusajja we bw'atuuka eri ebyo nga bikomye ow'e Uganda aba akyali muntu kubanga afunye oli batugamba nti tebaagala muddugavu eno kwagala mwana mulenzi omwana wawaka oba kituufu bo nga bo era tebaagala bo nga bo tebaagala naye si bonna nabali abasajja boolaba nabo baagala abaddugavu kiba kibaba bayita bukimu kweyisaako ku bakazi babe bagambe nti ffe tuli babi nnyo ate n'abakazi kyenalaba bwe babeera bali basajja abo afuba okulaba nga akusiiga enzira eribba oli mubi nnyo bwabeera gwe naye ng'omukazi oluvaawo olowooza ki ekibaawo tubuulire omusajja atandika oteekawo ekibeera akweyisiza wano tonalongoosaawo kati bw'obeera omusiru nga naawe oyitika olina okuba mukambwe ndowooza ako wakeesigaliza ak'obukambwe ndowooza kabadde kakukolera ako kadde kankuumye nnyo nga tukyali ne Kadaama Promax we yeeyise myaka 4 tegikoleka nno kusinziira ku mboozi gye tuwulira ono bamukasuse ono bakoze bati ono bakoze bati tegimalikako kituufu waliwo ne gwe nalaba omuwala bamutemako omukono naye nga ki ekimutemye omusaala gwe yabanja bamuwanga ssente nga tasindika ssente waka kati bali nabo ssente baba bazaagala mulimu abaavu nga mutuufu nga ssente okusasula ng'ate zimuluma kati ate gwe otudde nazo bw'ozikuwanga oteeka wano oteeka wano bw'azikuwanga oteeka wano nagamba kati naakamuwa myezi 3
ate batuuka n'ekiseera ne bakwewolako gwe omukozi era woozibawa tebakuddiza. Babiddiza ssente zaabwe. Nkugambye akugamba mpolaayo 2 oba 5 olugamuwa. Ogenda mugamba nti nziriza ssente zange tazikuwa. Mugenda mu butale ng'abeeno. Ng'olagawo oli mukozi ogenda mu butale. Amanyawo olina kubeera mu nnyumba mpaka myaka 2. Kyogamba bano be bagamba ab'omu biyumba bebo ng'oli mu nnyumba eyo oba eyo bebe biyumba kuva lwe wayingira geeti paka kuli okufuluma okudda ewamu okujjako bo nga balina we balaga ne batugamba yalla tugende awo n'olyoka ofulumako n'otunulako mu ndabirwamu. Ndowooza kati tugenze mu myaka olukambuuze eno ebintu biwali myaka 4 najjo si mitono. Tokomyewo waka tomanyi kiriyo olwo nga obadde ng'olina kyoyagala kumanya nti oba ekintu kyange kye nagamba bankolere okukitegeera ng'okola otya. Nkigenda onkolere bwoti okujjako mbadde nyina brother wange nga gwowa noga nti tera akasente kwakaawo olukateekako message ogifuna naye mbugenda ongulira ekintu kiri sagala kutuma sagala kunyiiga sagala kutuuya n'obedde eri mbadde ntuuya nate nkomewo neeno nzisale uno mwala Kadaama mpaka kama Kadaama ki Promax namatovu Nachanzi Juliet Nachanzi Juliet myaka 4 Promax ndowooza mwenna we muli mukitegedde nti oba Kadaama si bwangu naye ate ndaba abaana buli lunaku bagenda abamu babamanyi nekikulu kati n'embeera muno temukyali mirimu mwegiri tebaagala kukola mbu Uganda twagaliza amangu bali yamirimu ekyenda nti wali akigaba wano tewali akigaba naye kakati ati otuuka eri ekyenda ne kikuggwako noga singa nasigadde ku 2 singa naweereza emmere mu katale Nachanzi otugoba kuki sibagoba nze sigoba muntu agende wabula kijja mukkaye kakati ng'otambudde emyaka gino endala gye weeyongera kubanga tegibaako kugera nti oba njagala 2 oba 3 oba gumu okola bukozi w'okowera n'ogamba nti kati ogamba otya nti kuba batugamba nti tuwulira nti bw'ogamba Omwarabu njagala kudda ewaffe nalwo olutalo kituufu awulira bubi nnyo awo we buva ne bakuwa akatwa akakugjawo gwooza ati abaana bafa Omwarabu bw'aba atandise okukozesa ayagala obeerewo mpaka bulamu bwo bwonna mashini ye tefa ate erinnya toliwulira makinati mashini bo bagiyita makina ye mashini yagula mashini ye oba babasasula babagula naye nga temumanyi kintu ekyo nkyakibuuza kubanga ovanga ku muntu gwakozesa nga takuwa ssente ng'olina kumala kwerwanako ne weesibira mu kisenge n'omala ewiiki nga tokola n'alyoka akusasula naawe bwekibadde emyezi gyange 2 namala kweggalira mu kisenge ani yakuwaga omwaka guli ogwasooka olwo ndi mupya okyali mupya bakulabamu obwakataala naye gino egyaddako baamanya olwo gwe tuli naye si mwangu obutaala nga buzikidde bakuba nti n'ekirala omwana w'Omuwarabu takubwa omwana bw'ati asobola okwokya oluyina otamuddiza nze nkuvuddeko mpozi ggwe naawe mwennyini nakawujje dda nkuvuddeko olwo bakututte okusiba oli mugwira gwe babalumba mu nsi yaabwe wali ono naki wamwe tewaliyo mirimu tebakuba ku mwana takonebwa akola bukozi bwotyo bw'omusango poliisi awo ndowooza omulabe wa Toners Media olaba embeera nga bwetambula awo nno ojja kubanga ndowooza ebisingako ffe tukuleetera
embeera yonna ebeeriwo ebisigaddeko biba bibyo ng'omuntu gw'osalawo n'ogamba nti nange nkya ŋŋenda naye nga amazima oba ogategedde nti kino kibeera kitya oba emiggo gye bagenda kukusuza njala ono badde afuna ak'okulya naye amagezi yagafuna mu kubanga kunyiiga omusaala amala kwesibira mu kisenge n'afuna omusaala gwe kakati gwe onookola ki oyinza osanga ng'enzigi bazijja mu kufulu muba bisumuluzo wange otuuzaako kitanda ne kibeera kuli wenyigira kuli ku luggi kw'obeera asindika terugenda tebateekamu bisumuluzo awo nno ndowooza naye nga bibaamu bimeka naye otuuka ng'oluggi lwakuzzaawo buzza simanyi bigendererwa byabwe tobeekwekako kubanga onoomulaba yakikola ne bagamba nti onayinza okukikola kabiveemu wesibira mu nnyumba etaliyo awo nno ndowooza omulabe wa Troners Media okitegedde nga tukyatambula ne Nachans Kadaama emyaka 4 Promax ddala ddene tubadde tulitegedde bulungi naye mwenna abaagala amanda amalungi naddala abawala temukyagala kukwata mu manda ku buddugala bugalo oyagala kwata bwoti genda ku Kidas bajja kuwa amanda amalungi osobole kubanga omuntu afumba emmere olunaku amanda 4 gabeera ku sigiri n'ofumba emmere ate n'obeera nga emmere ebuguma tegazikira paka budde kuziba awo nno Kidas ojja kubanga obafuna ku 0778 26 12 04 0778 26 12 04 oba 0704 27 88 23 ojja kuba obafuna aba Kidas bakuwa amanda amalungi osobole kubanga ofumba emmere ate nga tolya mmere ewoze ate biseera byakudda ku ssomero genda wali Creamside Junior School Namusera osobole kubanga ate otwala omwana ku ssomero ate onooma kufuna ekifo awo agenda wali ku Troners Mart Store osobole okufunawo omufaliso otwale omwana ku ssomero asome tewali walala wonna osobola kufuna omufaliso omulungi nga Troners Mart Store enansana opposite Naivura awo osobole kubanga gwe bagambi njagala gwa mugongo oba njagala gwe bayita high density oba QD mu size zonna mu bika byonna ojja kubanga weefunira omufaliso awo gwanseko buseko nga ofuna omufaliso awo ogende weebake oba otwale omwana ku ssomero kyonna egy'abakulu n'abato yonna wegiri ate bw'obeera nga omaze okutwala omwana ku ssomero kiki ekiddako kuba kulya bulamu na kulya ssente genda wali ku Steview Gardens Bujuuko ate osobole kubanga odigiddamu wabeerawo waliwo gardens osobola kubanga okolerawo embagayo meetings byonna bibeerawo ebiri ate balina n'ebisulo osobola n'okukolamu kajiimu ebintu byonna bitambule bulungi awo basange Bujuuko ojja kubanga obafuna Steview kyekifo mwolina okudigidira awo nno katusoko tuddeyo awo nno lukoye Nachans ebintu byonna tubirabye naye temuli birungi ebirungi nze nga nze ebisinga nze eyo byetuusangako ng'omaze kwekalakaasa kubba byakulya ebyo byetuusangako obwo bo tolinda kulagira nti lya olwo jja sula osiibe naye ggwe kyogamba omuntu oli amanyi takuwa mmere naye kwoli ate okola yalowooza ki bwe buzibu bwabwe gwoba oyagala emirimu gikunyumire babyakulya okimanyi nti bw'obeera olina ekyokulya wali ebbali emirimu okola oli musanyufu nti bw'oyitayo ng'ojjayo kalumonde wajjawa b'emigaati kubuzi zozimanyi ebanga emmembe eya seppiki esemba mu kawunga kaluba biringa okulya obubi kuli wali enkoko zibeerawo naye nga za firiigi wano mu kugenda okukola siikayo ekifi kyo eky'enkoko twala mu kisenge kyo ommuzaayo awo ojja kuba bulungi ogira n'oweetoololamu n'olumako n'ofuna ku tuta n'onywako olwo wabibye obiyise mu blanket bisulawo otadde omwo byakulya naye wasinga abisanga tebatera kuzungira mu bisenge by'abakozi
tebatera kubanga asuubira nti ye akubonereza kimala. Kati wano osala magezi kyokubagamba nti bannaye nze nzirayo wano mukuddayo obagamba nti mumanyi nti mama wange mulwadde osobola n'okubawo ekifaananyi n'olaga nti waliyo abalwadde bulaga osobola ogenda n'okubayo ebifaananyi wakuuyo tyobo nobalaga nti banaye mama wange ali mu mbeera yino bali ku macupa aliko okisigeni kati awo banguwa ne bamanya nti ano alina obuzibu kyewakola awo bakuta nawe kyewakola bakuta kati awo buli kimu be bakikukolerako awo bakikola buli kimu bakimanya ate obateekamu kali nkomawo awo kukyamuka okubaawo akomawo kyagala akomawo kyagalo yani kamukolera ye Kadaama amanya ge gamu kakati kambuuze nakyanze wanyise oli wano oddayo kucapa emirala ebiri ate nga tiketi yabeeni ayo yemanyi otuuka ekiseera naawe n'okuwa emirimu giba mingi otuuka ekiseera n'okuwa batugamba nti mulina buweke bwe mumira oba oli awo okufuna amaanyi okola emirimu egyo kituufu emyaka giri ebiri egyasooka bantwala mu ddwaliro ne bankuba empiso naawe tewabitegeera saabitegeera naye nakola nga nze ninga era ddala nali mashini nga sikoowa naye biddayo myezi 8 n'otandika ate okuwulira obubi naye omala era n'omanyira n'oyonga naye ng'okola ng'osobola ozuukuka ssaawa emu neweebaka ssaawa 8 ogw'ekiro nga towummudde n'ozukukameka n'ozuukuka ku 12 obanga abaana bagenda ku ssomero 8 11 kitundu olina okuba nga ozuukuse kuba bagenda ku ssomero. Esimu zammwe mugenda nazo oba mufune eri nga otuuse eri simu? Nze yange nagenda nayo naye bw'otuuka eri ate ezo eno zitandika obuza netiwaaka eri kati bo ne baggulira akwatiddwa ekisa atakwatidde abamu ne bazibajjako n'obeera awo nga tolina ku mukutu ekyo kyebaliza Katonda nti bandeka ku mpewo byebimu ku birungi ekirala ku birungi byewali olaba okujjako ebyo ebyokulya byo bindekere byo nabikulekedde kwegalira mu kisenge kufuna musaara ebyo bibi ebyo bitubitwalira mu bibi kubanga tosobola kubanga okoze ate n'otuuka kubanja bubanja musaala wabiringanga ataakola nolowooza nakyanzi kiki ekireete nze ekyokugamba emirimu tegiriwo njagala okijjewo olowooza kiki oba olowooza si kwagala zino ssente ez'amangu nga bw'ogambye nti ogenda oli ngo naawe owulira nti mu butuufu okola ekyenda mwezi gumu n'ogamba nti mu butuufu nange siyinza butagenda naye okutuuka wali bw'owulira ekyenda okyamuka n'ogamba kati wano bakuwa $50 kati n'otabalirira nti ate oba owummudde kati n'ogenda eri gye batawummula kyenda ne balyoka bakalakata ggwe kalamba kakuwunga kubanga mu butuufu nange nkyewuunya naye olowooza nze ndowooza nti ekireetedde abaana okubanga bakadaama bawera oba oli awo kuba nti nga bw'owulidde nti nga bw'ogambye nti oba owulira ekyenda n'okyamuka naye ogenda otuuka eri ekyenda nekifuuka ekyenda kyebongeza abalaja nange atuuse eri n'agamba nti nziraka abamu ne bagwa eddalu mu budde obwo bwennyini n'akolawo katemba waawo n'awunga n'azirika naye n'omuwalabu mugezi ozirika najja nakuyiira amazzi naye baakati baatugwamu kyembuuza giri emyaka 2 bwe gigwako wano mu kutegereka ntebongeza ssente abamu ate kati bw'aba akuwa 9 emyaka 2 bwe giggwa agenda kugamba nkongeramu ogenda funa kakadde naye ate bw'oba okasindika eno era gisigala 9 kyenkana kubanga era bazitema omulabi wa Troners Media ndowooza embeera ogiraba atugenda tuwumbawumba kati ndowooza etayimu y'okusituka okuddayo okukomawo wano omaze okulaga
nti maama mulwadde bw'oba tokola ekyo tebakukkiriza. Kati bamaze okukkiriza buli kimu bakikozeeko, kati ogenda kudda bakutwala ku nnyonyi, bakutwala bakuvuga mpaka ku kisaawe ne bakuwerekera buli kimu n'oyitawo ne bakuleka n'ojja, kubanga bamanyi okomawo. Kati gwe beera nga tokomawo, bagambe sigenda kudda, beebo bawulira nti bamusudde ku deportation. Nti togenda kudda, ogenda wiiki ejja nti ewasazeewo naye yennyini wiiki gy'ogenderamu gye bakusuula ku deportation, kubanga bo tebakyagala kuwa tiketi. Yes, bw'abeera gwe okola loosi eyo ng'omuntu omuwa tiketi ng'ate tagenda kudda, tolaba nti nawe naye ngamba najja kukola kufiirako, twateesa myaka 2, mwateesa na kampani myaka 2 nti ye n'ogiraba wali ne musayininga, ate we gigwako lwaki onnemerako? Omanyi otya nti nze nakugula mpaka kuwulira bubi? Awo kubanga waliwo okubanga nze nakugula mpaka kuwulira bubi, kati nga gwe tomanyi, ate nga kituufu. Kati gwe walaba ente yeegenda, mashini yeegenda, lwaki tagibwako? Awo nno ndowooza obuzibu we buli. Naye kakati tutuuse ku airport, olinya okomyewo, kati twagala eno otuuse ewaka. Obeera olingizayo bw'oti bw'olaba ka green n'okubako ne ku ndolo wololo, kati eri green omugyewa teri. Olaba ensi yaffe ekirungi kyeyina. Ndowooza otuuse entebe bakukimye komyewo ewaka. Kirowoozo ki ky'osooka okufuna? Nsooka ne mbuuza oba ssente zange kituufu zaali zituulayo oba nafunanga message za mpewo. Kino ky'osooka n'okyebuuza. Wali owuddeko n'agamba mbu yafunye message za mpewo? Bangi. Ofuna message naye nga ssente teziriyo. Bangi? Ofuna message naye nga ssente teziriyo. Ani agenerating eyo message? Muntu? Simanyi, yinza okuba nga kompyuta eba ekikoze mu bubi oba mu bukyamu. Mu Uganda? Kale, kati awo okirowoozezaako. Wamala ennaku mmeka ogenda okukeberako okugamba nti ssente zange wayi gye ziri oba teziri? Ekyamazima nalwawo. Kubanga omuntu gwe naziwanga nali mwesiga. Nga mmanyi nti yaziteekako. Naye ng'ekituufu wazisangayo nga buli kimu kiri bulungi. Kati wagaanye kuddayo. Bali abantu beetaaga okuwummulamu okumala ebbanga. Tiketi teggwako? Eggweko. Eba ya bbanga ki? Egenda kugwako gwakubiri. Gwakubiri. Kakati mu mbeera eyo otuuse wano otandise kati ssente ozifunye, ssente zo zonna we ziri, birungi ki by'ogamba nti munaaye nkozeeyo kino kati ndimukola kino. Sooka n'ogulayo awo akapolotiko, omala n'okiteekanya n'ogamba kati nja zikolamu at least akabizinesi. Poloti togizimbamu? Anti kati zino ssente zijja kuba tezikumala kuzimba mu poloti. Abaana basoma? Osanze nga basoma? Omwami wamulekawo? Omusanze? Mpulira abantu bakomplaininga. Abamu tebabasanga. Waali? Abamu bagamba babasanga babadde eri. Nga nabo baatambula? Ye ate omuntu gw'oleseewo emyaka 2 oba omulinda kukola. Naye ati nammwe nga bw'ogambye nti bw'otuuka eyo kuba olabye eri bakugira bwayi gundi n'omwerabya n'omusalako n'omusaze nga takyakufuna. Anti abafunye KADAAMA munne bamanyidde ennaku y'eddungu. Ate addeko ono ow'e Uganda asiiba alya kano ne kali. KADAAMA baamufunye amulaba ddi nga oli ali mu kukola no? Olwamusanzeko onulayini. Yeerabidde ono gw'alese eno gwe yalaba maaso ku maaso. Bwe bayita KADAAMA. KADAAMA temuli bangu. Awo nno ndowooza emboozi yaffe tugenda tugiwunzika mpola mpola tulabe kiki KADAAMA nga bw'omuwulidde yoyo. Ndowooza KADAAMA ono tafunye bizibu nnyo
ebizibu byo sibifunye kubanga mbadde neerabirira nga bali nabavaako wabula nga nze ng'omuntu neefaako nga nze kubanga Kadaama abamu atuuka eyo n'alinda buli kimu bakimukolere. Kadaama nga gwe obba bubbi mmere, gwe bba byakulya obulamu bukunyumire, ng'onyiiga bakusasule, weegalira mu kisenge bakusasule, funa omusaala. Omulabi wa Tronaz Media ndowooza owulidde omuntu ayagala genda ebuwarabu oba ali mu ndowooza egenda mu buwarabu omuwa amagezi ki? Nze amagezi genyinza omuwa simugaana kugenda, agende kubanga mulimu omuntu gwogamba bannange eno nno muna ebiri tetuli bulungi, oli n'agamba ye nga gy'ali baagala balina emitima emibi tebaagaliza omuntu omulekanga n'agenda bw'atuuka eyo n'aha gundi nno kye yagambanga kyali kituufu omuleka n'agenda naye n'aloza ku mbeera naawe gye wasookerako naye n'asooka n'atunuulira ekizimba n'akubawaawo emiranga nze natuuka n'okwegomba naye nga singa wabaawo ennyonyi egwa wano enjirinnya ng'oddayo mirimu. Kiki ekyakuleetera oli kweyongeza emyaka emirala? Olwo mmanyidde mbamanyidde n'ebyokulya kati mbibbira mu budde. Ako kenyumirizaamu? Ako nkenyumirizaamu. Kekakukuumye? Kankuumye. Tewali kisinga kulya. Oyinza okola ebirala byonna biggwako n'ogamba kandye wakirikako kasita olubuto luba lulungi. Kasita luba lulungi ebisigadde. Magezi kigoowa abo abakyali eri ng'ate bambi bo bali mu kukaaba nnyo. W'obagamba nti munnayi gundi tereezaamu wano osobole okubanga omalako magezi ki? Gempa bali ababa bali eri? Abaliyo. Abaliyo kyenyinza obbagamba kimu nti beekuume nnyo okugamba nti nno kwemanyiiza basajja baabali kusekaseka n'abaana b'awaka eyo embeera ekuuma nnyo Kadaama. Kadaama ateemanyiiza. Kasita otegeera embeera eyo sitaweewa respect Kadaama amalako. Omalako. Naye kasita ogamba nti naye bwe weeteeka mu luli olunkulu nze bajja kundeetera ebyokulya ojja gisiiba ogisule n'emirimu ogikole. Kadaama asobola kukola ekyo nti bamuleetera emmere? Ani agimuleetera? Alinda mbu nno bali bwe bamala okulya bajja kundekerawo ebyo ebyokulya byo bali banaakulekerawo Katonda yeebale banaba tebaleseewo olya bye wakwese. Bo be balina osooka okulya, balina kumala kulya nawe olyoka okulya ate tebanaaba mu ngalo. Tebanaaba mu ngalo. Sikategedde. Nkuvuddeko. Tebanaaba mu ngalo. Nga bagenda kulya nga bamaze okulya. Bannange emmere etuuse oba ovudde mu ttooyi tuula wansi tulye emmere. Ate kati otwenyinyadde. Tetwabimanyiira. Tekiriiko kuwozamu gwoza ovaawa. Ovaawa mbusimanyi emmere kati ate bamala okulya. Mulimu ekiseera mu butuufu bw'otuuka nze omwaka ogwasooka nze nabalagirawo kisirya mmere nkwatemu. Bw'okibalaga naddala bano Abakadaama abagenda gizire bagambe ffe ewaffe kiri alaamu. Teri muntu alya mmere nkwatemu. Eyo bagize ebbali. Eyo bagibeega ne bagiteeka wali. Naye bw'olya emmere enkwatemu ojja kuvaayo mpaka oba olikola myaka 6 ng'olya nkwatemu. Ne balyoka basuna enkoko ne bakulekerako ebinyamanyama babikunkumudde ebiceere bannange nedda. N'olya. Oye Kadaama. Kadaama. Bw'wandibaddenga. Lwaki batuyita Bakadaama? Bw'wandibaddenga mutoowo ng'ayagala genda kuba Kadaama. Ng'ayagala kufuuka naye Kadaama. Kiki ky'oyinza okukola? Eiza okumukkiriza agende oba okumuziyiza okugenda. Kiki ky'oyinza okukola awo? Nsobola okumuleka n'agenda naye nsooka ne musomesa biki by'alina okukola ng'atuuse. Bwe kiba kyetaagisa biwandiika ku lupapula bimuteerako n'alutereka. Agenda akole. Mukolera time table. Mmere gibbe ssaawa wagibanga mu ssaawa miki? Ssaawa zaagendanga okwera 5:30 nga nze nabyedde ebyange. Oba otoddeko? Ag'amata. Ne bakusanga nabo. Nakwatanganga paketi. Ate abaana tebaaganywanga gaaweddewo.
oyo ye kadaama oyo ate n'oganywa paka kuwulira bubi ate n'ogalekamu n'ogayiwa kunywa kifiiriza kuba bw'oba bakozesa tebakubalirira. agamba wali ogeza kukureservinga amaanyi. awo nno ye mboozi ya kadaama nakyanzi abadde nga ali mu Buwarabu mu ddungu akakkalabya emirimu gye naye ndowooza alabika ke kaseera adde ewaka abiveeko wadde weewaawo ng'alina tiketi eriko. Tetuyinza kyusa mannya. Tebakyusa. Era obeera ggwe singa era bali bakyusa singa ofuna omuntu gwe wanaagenda. Naye olina kuba ggwe. Ate kati Saudi yakyusaamu. Obeera wakolamu n'okomawo n'otaddayo toddirayo ddala. Gwe gwali mulundi ogusooka okulinnya ennyonyi ng'ogenda gwe gwali gusoose wawulira otya? Nawulira ng'obulamu bwegira bwe buti anti eyina engeri wetuka mu bbanga n'ekolamu bwetyo oba balansi. Ogenda n'obuveera? Naza balansi. Naye owulira embeera embi eri ekusiikuuka omala n'otereera. Naye mu bbanga eryo lyolaba linyuma. Gyakunyumira ng'ogenda ng'odda? Gyasooka ne linnumamu wano mu kusituka naye bw'otuuka eyo waggulu onyumirwa. Awo nno ndowooza embeera mugiwulidde oyo Kadaama Nakyanzi atubuulidde emboozi tegwa marojo kubanga bingi mwe muli okubba emmere kwebba emmere osirike ku Muwarabu obulamu bukunyumire. Musaala guganye okujja weegalye mu kisenge osirike oba nnaku 2-3. Ayo olina sooka kubba byakulya ojja kweggalirayo osoofe. Ojja kweggalirayo ofe. Olina sooka kubba byakulya n'omanya nti no bimazaako wiiki. Singa mba neggalidde nti ye ebyokunywa gye ebiri nti kola bwakunaaba weebake zaawo ggalawo. Tofulumirako ddala. Omusaala gujje. Tofuluma. Kati sente bazikuyingiriza wansi eyo nokkiriza nti owayinzifunye. Bamala kuweereza lupapula. Sayiningako. Olupapula olaga nti sente zigenze. Be bazisindika? Be bazisindika. Mbadde manyi sente bazikuwa gwe n'ozeesindikira. Abamu. Obabuulira ennamba kwe zigenda? Okuba endagamuntu y'oyo omuntu ne bonogimuwa n'abeera ng'akozesa ssimu ye. Kati yennyini aziteekako ne zigenda n'akuleetera olupapula nti wayi sente zo zikoze zigenze oba n'akusindikira message ku WhatsApp eraga nti sente zo zigenze. Gwe kitegeeza okusinga otereka message nampapula. Yes. Awo n'olyoka oggulawo. N'olyoka oggulawo n'ogenda n'okola. Toli mwangu. Ani asasula omusaala ku mwami n'omukyala? Mwami. Mwami yasasula. Ate ye mukambwe. Ate ye mukambwe. Awo nno ndowooza emboozi tetujja gimala kati. Ndowooza tunaagiddira olulala. Naye Troners Media gwe mukutu atukugamba nti olina okwekuumira okumanya bino byonna nti Nakyanzi Kadaama kyali kitya. Bamuyita kakima ate bakuyita kino ate mashini. Naye nze nange nkirabye nti omusajja aba yasasula mashini ye. Nga mashini ng'erina okumukolera emirimu gye. Kakati gwe nnyini omugamba nti munnaaye nze mwezi gw'ekkumi ŋŋenda ng'olagawo nga mashini nagisasula. Awo nno ndowooza abaagala okugenda okukola naye tubeeremukko n'ebyokuyiga ate tugambye nti wano kutulazamire tugambye nti togenda kukola wabula gwe ng'omuntu ffe tukuleetera ekiriwo gwe n'otuula n'olaba w'osaanidde okwetereeza. Awo nno ndowooza Kadaama Nakyanzi akubuulidde nti bwe kyoba olina okukola kyekyo weewaawo tekikkirizibwa kubba mu mateeka 10. Tekikkirizibwa. Naye ndowooza kuba kwetaasa asobole kuba. Ate era Kadaama atali mubbi oyo taba Kadaama. Wangi? Taba Kadaama. Naye nga bba byakulya? Tobba ssente byebba byakulya osirike. Agenda kuloopa wanti yabbye ebyokulya. Mu mateeka mulimu ekiraga nti talina kulya. Talina gy'ayinza kuloopa. Wanaakunyigira naye kasita obba emmere n'amanya nti waye.
naye mulimu ababba naye makula nabba saawa by'eggolodi ebyo si birungi ogenze kufa awo ndowooza tukitegedde awo gwetuula we olabe nti kino kiki kyenkoze kituufu oba si kituufu okugenda ngenze ntya kampani batugamba nti ne kampani zino mulimu ezitali nnungi ekituufu kyo mulimu ezitali nnungi ne mubeeramu ennungi yakutwala eyantwala terina buzibu ogikubira n'akalango nsobola ogikubira akalango tuleke tebajja tusasula abo baveeko Tonazi Media tukugamba nti awo ndowooza tunzise ndowooza nakyanzi tumirayo abantu bowulira nti mu butuufu basaana otumira ate obeebaza oba oli awo okukubeerera n'obasanga nga bakuleredde abaana wooli obwotabadde awo osiibule abalabe ba Tonazi Media tuveewo wano okusookera ddala ngenda kusooka ntumire sisita wange oyo birungi Josephine nanyini fujjo koze gw'amaanyi nentumira taata wa muwala wange oyo labiridde omwana amanyi amayombo Joseph mbadde mayo gatidde sisobola gasitira mayombo Joseph tumwebaza nnyo kubanga tulina story gye tulina anti omukyala yagenda okudda nga abaana yabakwata n'abazawa ewa Nazaara we n'agamba nti okulera abaana bo ng'ate yafunyeyo kijujjuru nga kiri wano naye olaba omusajja alera omwana omuwala n'abeera naye nga tamutaddeeko mukozi naye ng'amwerabirira ate n'abeera ng'alabika bulungi oyo oba tosiima oba wabaaki nkuwuliranga omulala muyita Franka akulu brother wange bambi yanterekeranga bulungi ssente nga kyomugamba kyakola nga tatenguwa ye muto ye mukuluwa ye muto wange mulongo abasigadde maama wange Jovia ali eyo Gomba maama tukwagala nnyo webale tuzaalira mwana mukakkamu naye mubbi wa mmere mwansanyusizza tabba birala ye mmere asirike abeere bulungi akole emirimu gya Muwarabu agumize bukadaama baweddeyo basiibula abalabe ba Tonazi Media abalabe ba Tonazi Media mwenna mbaagala nnyo webale kuweereza webale kuba balungi kuyita pakadaama kubajja ku interview kati nze nandibyogedde ddi bino ebibadde byannuma edda n'okola emirimu n'osiiba enjala nnyina lwaki tobba ebyo mbaagala nnyo bannange mwebale nnyo awo nno tweyanzeege webale nnyo webalire ddala Tonazi Media tujja kubanga n'obwabeerayo omulala mutuwe ffe tumuteekeko asobole otubulira naye yabbanga mmere yakolanga atya ayinza okuba ye yali tabba mmere naye ng'agamba nti ssebo ng'atula mu lujja n'agamba nze mumala kumpazanga okuva wano nga ye teyeegalira mu kisenge naye atubuulire sitole ye kibeera kitya awo nno amannya nga bulijjo Tonazi tubagamba nti Mukama abatukuumire atakuumira mpeera oyo omwala gwendeseeyo mukwano gwange amuyita Rebecca Nagawa Rebecca mukwano gwange ngabi Nagawa Rebecca tukwagala nnyo weebale nnyo weebalire ddala okubeera nti kolaganikika nakyo kikulu nnyo omuntu akurecognizinze nti kikulu nnyo weebale nnyo weebalire ddala awo nno ndowooza oli akatalekeka okujjako nga nkasuulayo bakadaama kasuule bakadaama era kakubba mmere kuba bulungi kirabika ekyemmere bwebba byakulya buwala bwekunyumire olinda bakuleetera ekyokulya ojja gisiiba ogisule abalabe ba Tonazi Media tubagamba mwena musubscribinge awo ye yanatanaba kusubscribinga please subscribinga onyumirwe awo nno tubagamba nti omukama abatukuumire oyo atakuumira mpeera mweraba ate n'ekirala nyongerezeeko oba tuwunzike unzika yongerezaako kyenyongerezaako era nkyongerezaako ku bakadaama nti Omuwarabu buli kyakulagidde tokikolerawo sooka oleke
si buli kyakulagidde okukola nti kikole. Ebirala bireke bikole enkya bekolako emputtu. Oyigiriza empisa ennungi oyigiriza empisa embi. Biri eri tebiriimu mpisa nnungi kubanga nabo tebazirina. Kogwe kola nga bwe ŋŋambye ensi ekunyumira. Bakugamba nti leero kulongosa nnyumba namba alongosako hafu. Asobola okulagira emirimu 10 omulundi gumu. Njagala kunjoleza engoye gorola luno lwengenda kwambala omwana ayagala kulya emmere kifumba amata. Waako omwana amata fumbeko emmere ebirala bireke. Kubanga omwana kikulu nnyo. Okulya kikulu. Kulembeza nnyo kulya. Ebirala bisigale. Awo nno ndowooza kyekyo mukitegedde. Bakadaama mwenna we muli tubagamba nti temutawaanya bintu byonna eby'abantu. Va ku basajja b'abendi ojja kufuna obuzibu, va ku baana b'awaka ojja kufuna obuzibu. Naye omwana atugambye mweraba.